Sudir Eyewanide omuyindi yeesomye juzi nga basinga obugaga era nga bayimirizawo eggwanga Uganda singa bavaawo Uganda egwa ati nno bimubijjidde asooka birabe. Mukulu Sudir Eyewanide wonna wooli nkulamusizaako ssebo yeebaleko ne bayindi banno wafulumizza akatambi kano ng'ogamba nti eggwanga ly'abayindi muli obutundutundu 0.01 mu Uganda naye ate mu kusolooza omusolo gwemusolooza okuwa eggwanga musasula ebitundu 6 oba 65 ku ssente zonna ezisoloozebwa. Ffe ne tuvvuddwa nti kitegeeza miliyoni 45 z'Abannayuganda bonna basinga obungi batudde wansi tebalina mulimu gwe bakola abayindi bamusasula omusolo. Mukulu Sudir Eyewanide yajja asooka kubuuza sente zino ozijja Mumbai, ozijja Bombe, ozijja Kanattaka oba ozikolera mu ggwanga lya Uganda era ng'ozijja mu Banayuganda? Ekisookera ddala Sudir Eyewanide sente zino ozijja Bombe, Mumbai, Kanattaka, Chennai ozijja ludda wera ozikola mbaani? Mr. Sudir Eyewanide, 90% of all money you have and the properties belongs to the taxpayers' money or belongs to Ugandans. For us who have been in Kampala, we know how you came and how you got that money. Be very careful when you are addressing Ugandans. We know 90% of the money and the properties you have belongs to Ugandans. Be very careful. I will not condemn you because the place where you were interviewed, I don't know whether it is advisable a person like you, I don't know whether you were already drunk or not, and I don't know who triggered this interview in a bar. I don't know whether you said all this when you are drunk and all, because even the place where you were interviewed, it's not advisable. Omukulu abagenze mujja ku interview badde mu bbala bw'ati bwe yagambye. We can't go anywhere else, so we need an identity even within this country, and be accepted that we are in this country for 100 and something 20 years, and there are a lot of African who have migrated here from other countries and they get recognition, so why not us? And we contribute a lot to the economy of this country. Asians are here 0.001%, and we contribute between 60 to 65% of the revenue for this country. So then, Uganda means something to you, evidently. It's my home. I can't stay anywhere. I have home in England, and home in Dubai. First home. This is your home. All right. Mr. Sudir Eyewanide, it is evidently because I ever lived in India, in the province called Karnataka, that is Bangalore. There is a big poster which says welcome to India and welcome to the incredible India for Indians only and other Asian countries, whereby there is no any foreigner, mostly Africans, who can acquire citizenship. However much you have a lot of money. We know how black people like me and other African comrades like me, how they are treated in India. So for you, you are in Uganda, enjoying life, using taxpayers' money, blogging around that you need status or identity. You want to confuse Uganda that you have been doing business and getting a lot of money in Uganda without having identification? Or you don't have any status in Uganda? The late Idi Amin Dada, you know him. He told your fellow Indians to
to seek for citizenship in Uganda because he was trying to control his economy at that time. All Indians who were in Uganda at that time, he refused to acquire citizenship because what he was fighting for is to protect his people and his economy. All Indians refused. He chased almost the entire Indian community in Uganda. You understand? And he paid them. The same thing now you are trying to perpetrate here or to talk that you need status. Which status? If the government changes right now and we get you, can you explain to the entire world and including and the entire world the way how you got or you got that money in Uganda? Because for us we know your history. You came with the Premier Rotary. From Kenya, Nairobi to Uganda, you came with Premier Rotary. You studied from there. You gained fame. Museveni got you and he started giving you taxpayers money to be where you are right now. But you are trying to dig what you can't bury again. Mr. Sudir Eyewanide, we beg you kindly and your fellow Indians, stay where you are. Because the history doesn't favor you and your fellow Indians. We're back in India. Africans are not welcomed and they can't even settle there in India. And we know how black people are treated in India, in other Asian countries. So how dare you start come out on media giving us false information that the Indian community contribute almost 65% of the revenue. So, if I may ask Mr. Sudir, the business you are doing in Uganda, you are doing it with your fellow Indians or you are doing it with Ugandans? Who are the consumers of your services and products? I think Ugandans. So I'm encouraging you to keep quiet, as you used to do. Because the more you come in media, the more you expose yourself, because the public knows. We know you. Tukumanyi mukuru. Esente zogamba musasula bitundu nkaaga mu bitano ku buli 10 ez'omusolo. Sente temuzijja China, temuzijja Bombe, temuzijja Bangalulu. Muzijja Banayuganda ku ttaka lya Banayuganda nga ne sente z'olina ebitundu 9 ku 10 ez'ala Banayuganda. Mulekerawo okunywa sigga. N'okulya kaamulali ne galiki ne mulowooza ndimo musinga okutegeera. Tusirise mutunyigiriza. Ennyanja Victoria ogisse. Ogwe Banayuganda ku mataka. Business za Banayuganda zonna abagudde gwozigula ng'okosasereza omuwa omusolo. Abamu ne muntu kano batta nga muza tetumanyi. Mukulu Sudir weewumuze kono obubaka bujja kutuuka kubanga nkumanyi. Nyinza okubanga nkumanyiko 20%. Naye nkumanyi. Mulekerawo okubuzaabuza abantu. Sigala gy'oli nga bobadde ne bannammwe musigale teri abanyegako. Ne mutandise okwesiwaza nga bafuka banaaba nga mumanyira Banayuganda. Sente zonna ze muyina ebintu byemutunda mubitunda mu Banayuganda, tembitunda India, tembitunda sime Pakistan, mubitunda mu Uganda, amataka ga Banayuganda. And moreover, constitution temuteekeddwa kweyingiza mu bintu bya kugula amataka mu Uganda, amataka ga Banayuganda, mwe muli ba foreigners, muyina kufuna lease. But you own almost 60% of the land in Kampala. The sente wazijjawa. Mulekerawo tumanyira. Gwe nkuvuddeko. Era genda maaso ng'oyogera. Ennyanja Victoria ogisseeko almost 20% gw'omuntu omu Sudir. Olimako ebimuli, otaddeko hoteri zo, otaddeko resort zo, almost kati ennyanja oyala kugiwa mu ttaka jjima nonte ekintu kyonna ekiri eno sayidizeemu kyonna okimala ogoyiyemu ettaka. Ate nga si gwe wakikola dda. Genda mpola tukula mukulu. Awo tuvuddewo. Nebyo nabyo tubiwulidde bulungi. Bana basajja balowooza situbamanyi. Sudir oyo baali babagoba. Amini yali abagoba nga baava kuno nga bagenda gy'olidde agamu nalina amaka e Bungereza. Yali abeera eyo. Wano baali bamugobye olw'ebikolobero bingi. Ati mukomawo waliwo omwami yamutwala ewa General Museveni eyo. Nasinkana General Museveni.
ne bateesa okubba Banayuganda era sente zaakola aziwa General Museveni. Waliwo byatandikawo waliwo simata kula jada simanya biki waliwo bingi byabbira Banayuganda nafuna sente amafuna sente n'akola Crane Bank ne Crane Bank anabbiramu abantu awo nanga omusimbi bagabana ne General Museveni. General Museveni akwata ensimbi z'omiwa omusolo n'aziwa oli bakola eddiiro oli n'ayozaamu n'akomyawo. Ati alooza mbu tetumumanyi ng'ali mwavulungupe lukyolo ng'ali ku ssente z'omiwa omusolo zaazanyiramu n'ayozaamu n'afuwa ebisigereeti n'akuyambala empale nnyimpi n'alowooza muno wa kitalo n'ayerusa ebirevu n'alowooza muno ye wa kabi naye nga ku ssente za Uganda kwali mu kkaabira bye bamu batagala General Museveni kuvaako. Ba General Museveni bw'ava tujja babuuza ssente zino wazifuna ng'otya obadde okola biki akanula amaaso tuzizeeyo mu ggwanika lya Bannayuganda tubula bawaana nnyo General Museveni abeere okubanga abalaze bwe ababbisizza ssente z'omiwa omusolo bwe bampuuga sitayiro bw'abanga abadde abba ayagala abadde amuwa eddembe mu kubba abeerewo naye tubalaba olunaku lumu mujja kunnyonnyola ensi eno abadde abawo ensimbi z'omiwa omusolo era omusolo adde afuniramuwa one time. Mbagala nnyo Mukama bakumire mweraba.